Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde, gavumenti yaleeta omusolo gwa social media ogwa shillings 2 ogumanyiddwa ennyo nga OTT naddala eri abakozesa WhatsApp, Facebook ne Twitter. Gavumenti yali esuubira okukungaanya obuwumbi 284 okuva mu musolo guno, kyokka bannayuganda basobola okusasula obuwumbi 49 bokka, bye bitundu 17 ku buli 100. Ssenkulu wa Uganda Revenue Authority Doris Akol agamba nti bannayuganda bangi beepenna omusolo guno nga bakozesa akakodyo ka VPN wamu ne Wi-Fi. Yo teyakolerako ddala bulungi n'akatono. Ekyo kyava ndowooza okusinga abantu abakozesa internet. Wabeerawo ebifo awali Wi-Fi nga Wi-Fi ya bwereere, ndowooza abantu kye basinze okwettanira. Okusinziira kwa Call, omusolo guno gusaana gwetegerezebwe bulungi kubanga abantu abalina obusobozi okuguwa ate be bagwepena. Target eno weba etemebwa mubeeramu amateeka agamu agaba gateekeddwawo nga galina okutuyamba okusolooza omusolo ku bintu ebimu oba ebirala. Naye ate wakati w'omwaka ne tulaba nga amateeka gano gaggyibwawo. Kati tuba tetusobola ate kufuna musolo ku bintu ebyo olw'okuba amateeka gaba gaggiddwawo. Kati naye ate ssente ziri ne zisigala nga ziri mu target, ekyo nakyo kitukosaamu ng'ekitongole. Bino bibadde ku mukolo ekitongole kino kwe kinnyonnyoledde bannayuganda ku ngeri gye bakuŋŋaanyaamu omusolo, era ne bagamba nti bannayuganda bo bongedde okusasula omusolo. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde, bannayuganda baasasula omusolo gwa busse 16 n'obuwumbi 600, kyokka ng'omwaka 2017 ne 2018 bwe baasolooleza obusse 15 n'obuwumbi 700. URA egamba nti omusolo gwa mobile money gwo gwakoze bulungi nga gwavaamu obuwumbi 557, kyokka nga baali basuubira okukuŋŋaanya obuwumbi 1015. Banga omusolo gwo gwakola bulungi newankubadde gwakendezebwako wakati w'omwaka. Ekyo kiraga nti abantu era basigadde nga bakozesa mobile money, tebagivuddeeko nga bwe twali tutidde, bwe twali tulowoozezza nti olw'omusolo bayinza okuva ku mobile money. Wabula bano basanyukidde ebiti ebikoze obulungi omuli amakolero, eby'obusuubuzi, eby'okuzimba okusingira ddala okuzimba enguudo, eby'obugagga naddala eby'omu ttaka. Helen Nankwanga, BBS Terefayina, ageesigika.